Inside Story Uganda, real source of political updates. Gwe gukyasinga okutwala ebitundu 6 buli 100 ekyo kiteeke wali mu Kampala eno erina obukulembeze obwaweebwa obuvunaanyizibwa ng'obukulembeze obwo politically bukulibwa Lord Mayor ng'ali in charge of strategies and policies the city. Ne bubeerawo n'omuntu omulala gwe bayita executive director ng'alina obuvunaanyizibwa okuimplementinga council kyesazeewo okuimplementinga ekiteeso kya council era n'obuvunaanyizibwa obulala baloya banaatunyumiza bweba okuluŋŋamya council ereme okukola ensobi obwo bulimu executive director yawabula council ereme okutwalibwa mu kooti singa council yagala okukola ekiteeso ekiyinza okutwala Kampala mu matiga. So waliwo omukyalo oyo eyaweebwa ba directors bangi nga kuli n'owaligo okuluŋŋamya council ereme okukola ensobi. Kakati ekiteeso kya council newankwadde tokkiriziganyiza nakyo naye nga mwoli kiba kiteeso ekiyimiridde era ekirina okuweebwa executive director gwe n'oba twakkiriziganyiriza nakyo naye ng'obaddemu ne kiyisibwa kasobera ng'otudde mu lukiiko yes ne kiyisibwa tosobola na kuwandiikira Secretary General kibiina oba kumusaba bataaninga ekiteeso ekyo ekibiina tekita wakati nze kambe nga ze chairman w'olukiiko olukiiko ne lusalawo abasinze obungi kyebasazeewo ne muŋŋamba kugenda bwe mba sikikkiriziganya nakyo nkiwakanya ntya kusigala nga kigenze era act eyo ekutwala erimu wandisookedde waliwo alina obuyinza oba obataaninga ekiteeso ekyo singa abalaba nga tekikola ye minisita he can veto bali bategeera oluloya era ne president alina obuyinza obwo nti singa tuba tukoze biiru eyo naaba nga alina byalabyemu ebikola ki agiritaaninga kati minisita twagala okulaba ku baluwa ya Lord Mayor nga tanaba kuwandiikira Secretary General Party yawandiikidde party nupu ebaluwa yino ngiina lwaki nupu nti yesinzamu ababaka abangi nange nankopinga era njajju ono oluzungu ono ngenda kumuwa ebipapula bino byonna bibino taata kwata oluzungu njagala kundaga kiteeso ekyo njagala okindaga ekiteeso kanso ngeteekamu nti omwala egwaddaani hamu nga mwami Lord Mayor bwabadde ajja agamba abantu tannaba kuvaayo ku ssomera njija ne ku bukyamu bw'omwala n'engeri gye bagukuttemu nga engineer naye njagala ekiteeso ekyo okugjako nga mwami Lukwago anoonya birala manyi nti kwoli ondaba omwami Lukwago naye njagala ondaga ekiteeso kyobadde otugamba bulijjo nti abakansalazi naddala abanuupu bayisiza omwana ne baguwani mwami hamu nyina soko imirekaawo imiriddewo imirirako mbuze umanyi balaba mawo olabyewo asooka omuleka amale okwetegereza kuba mulimu minutes mulimu buli kimu kyonna ekyayisemu ate ne muganda wange oli looya mulabye ne kopi emu kakati naawe looya ssebo njagala ondage mu kopi za minutes mu biteeso ebyo ebyawandiikiddwa oba mulimu bakansala byagamba abanuupu nga bagaba omwala bagugabira kakati kanzire ku ndaba yange nga engineer nkutegeezezza nti omwala guno guli mu pulaani ennene ennyo era pulaani eyo nga ya supporting bwako World Bank ne baleeta ne baconsultants mirembe gya mwami Sebaana baconsultants abo ne badesigninga omwala guno ne gukolebwa nga drainage master plan eyo
yaddamu nebeera revisited. Nosooka olinayo katono waliwo storage abadde bagamba okumpa kangambe mugulu ono tutereze story eyo mugituwe tulabe ekifaananyi kyennyini kyetwogerako ekyogerwako ekyakoleddwa ku Bukedde TV story yabaddeko tulabe kyebadde egamba twongere mu maaso giteesaako mukulu gimpe. Olutula lwa kansala ya Kasese olwayalo lubadde lwa Bugumu nga kansala wakubaganya empawa ku Kyamugaga Miss Kigondo wansi wa kampuni ya Ham Enterprises okuba ekibaati ku mwala gwe Nakivu ogukulaakulanya. Bakansala okunya Lord Mayor Elias Lukwago babadde baagala nnyonnyola ebigambo bya Zaabajwetekako nti mu kansala yatuulanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna baayisa ekiteeso ekyawa Mugaga Miss Kigondo olukusa okuzimba ku mwala. Olutula ono lwetabiddwa amamyuka akulira ekibuga Kampala Benon Kigenyi era ngo naye bakansala bamutadde ku nninga bamulagidde aleete ebyasalirwawo mu lutuulo n'alemererwa. Did he find any resolution in the minutes, because it's the one who is our secretary, which says that the council has given the Chief Bochano to Ham Enterprises? I want to get that credit from the ET. Kigenyi ategeeza nga watatambudde n'ebyo ebyali mu lutuula era nga tenakyayinza kubyogerako mu kiseera ekyo kubanga bamuyitidde alina olukiiko olulala lwabaddemu. I will review the minutes and make my comments. I have not read them to that point. Informing this house that he has never looked at the minutes that we discussed. This is terrible. I have here with me the minutes that were sent to me. If I may be permitted to cite only 3 resolutions for your own interpretation. Lukwago ategeeza nga bw'ayagala olukiiko lukwata Omugaga Miss Kigondo era luggyeyo ekibaati kyakubye ku Nakivubo bakansala kibawakanyiza nga bagamba tisi buvunaanyizibwa bwabwe. Management who is charged with the enforcement should proceed. Management, they are the ones in charge of enforcing law and order. They should proceed and arrest Miss Kigondo and prosecute him for carrying out illegal construction there. We are not supposed to deal with legal matters. Bano balumiriza Lukwago kuba naye olukiiko lwayogerako yalulimu era nga lwaliyo mwezi ogwokuna wabula beewuunya okuba nga bireese kati kibagamba ndi ono ali kaluluka anoonya. Bw'aba teyali mu mativu yali asobola okukomyawo issue yemu ku order paper naye bw'aba ajja kati mu kaseera akaakalu ekitegeeza alina kyabalanga omwo. Lukwago agezezzaako okuwaayo ebyatesizibwako mu lukiiko olwo wabula n'alemesebwa oluvannyuma lwa bakansala okubaako abamu ku bantu bebeekengera ekintu ekiviiriddeko olukiiko okuyiika bw'atyo sipiika Zahali Olika n'alongezaayo. Oluvannyuma ayisa ab'amawulire n'ayogerako nabo nga wano yeewuunyiza bakansala okulemererwa okuyimira ku magulu gaabwe okuyisa ekiteeso ekyokukwata Omugaga Hamu. Tusabye Lord Mayor nti naffe tuli bannabyabufuzi nga naye bwali muki munnabyabufuzi tusaba statements ze yakola ku bakansalazi ba NUP nti batunda omwala azijjeyo tutemeteeka politics mu development ya Kampala City. Oluvannyuma lwa kanso bakansala betwogeddeko nabo bategeeza ng'ekintu Lukwago kyayagala okukola bwe gutali mulimu gwabwe nga tebalina buyinza bukwata Hamu. Bakansala mu kanso tetulina ebisuubi ekyotawamande tejja emirimu mirala nnyo wabula DPP IGG tebamuvunaanyizibwako. Ajja kujja mu kkooti aŋŋambe ssebo musibangaani omuntu alina okudifectinga ekyo the executive director bw'akifectinga n'akisindike wa DPP. Tutadde akazito ku technical wing twagala kulaba nti Hamu bamugulako emisango mu mangu ddala. Bano era balumiriza nti Pulezidenti Museveni yennyini yawandiikira ebbaluwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'amulagira okuwa Hamu obuyinza okutwala omwalo ogwo asobole okugukulaakulanya oluvannyuma lw'okumulaga pulaani ye n'emumatiza. Executive order ya president eno kanso terina buyinza okukola ki okutagigoberera. So they are wasting time. Bakansala era basoomozeza Lukwago akomye okwogera mu ofiisi kyokka bakulemberemu ekiwejjowejjo ku muwala guno bajjeko ebibaati. Ajje bigambo abirekeraawo byayogera ebyobulimba ajje tukkirire ku kibaati Lord Mayor akakaze ensi nti talina Hamu ajja tukulembera agenda ajjewo ekibaati. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Webali nnyo byogyeyo naye nze bwe ndaba ebintu ebyo nze ndaba nyongedde kuwulira ddala
nze ne bannanga abawuliriza abamu batulaba ku Bukere TV ono agamba ani yagambye nti abakugu b'abantu balina ebipapula balina minutes otegera bulungi nnyo ekikolebwa kikyamu ekyokuzimba omwala nga bwe bakitandiseeku kubanga tekigoberedde mateeka era wengenda okujja nalabye ku bbaluwa eya pulezidenti ng'agaba omwala era n'aguyita nti ekiteeso propose eri godly naye njagala bano batubuulire oba pulezidenti alina obuyinza bwonna obugaba public channel oba bulina oba asobola okujja nga y'omuntu nga tayise na mu cabinet baloya njagala mukimbulire nga tayise mu cabinet n'aleeta directive egaba ebintu by'abantu otegera bulungi nnyo by'abannayuganda ekyo njagala bakinyumize naye eyagabye omwala ye pulezidenti Museveni entandikwa y'enzimba mbi otegera bulungi nnyo number 1 awo ku mwala wabaddewo abantu abakolerawo abanaku abatembi abamazeeko emyaka 18 buvunaanyizibwa ba mulondi ku planningira abantu abo kubanga yakulira strategies ne policies ne programs z'ekibuga balina okuteekerwateekerwa omugagga alina okuteekerwateekerwa omwamba alina okuteekerwateekerwa kati wojja n'obagobawo nga tebalabudde na balabula nga badde bakolera oba okoze ensobi status naye kisinga obukulu bw'okujja n'okubawo ekibaati nga tofunye lukusa kikyamu kubanga okuholdinga olina okuba nti ofunye holding permit ekyokubiri kino okikoze mu kiseera eky'enkuba nti enkuba weetonya amazzi gakulukuta ne gayingira omwala ne gatambula n'otaddewo ekiziyiza ekibaati kino kijja kuziyiza amazzi okuyingira kiki ekiddiridde mataba era lindako ekiro ky'enkuba kimu kitonye ogenda kulaba wano enjega ayogera ndi injinia kyogamba kibagamba okukola kisobola okukoleka obulungi naye nga kiyise mu mateeka kakati bwe tosobola kuleeta proposal erabika nga erabika obulungi nogira gwe notandika okukola nga ne pulaani zayo teziriiwo ezo si pulaani oleeta ekintu nokireeta mu kanso ne bakyevaluwetinga ne balaba nti kijja kukola ne bakyekenneenya abakugu ne bagamba nti kakati tukiyisizza abakiisa ne bakiisa n'otandika okuzimba ng'ozimbira mitendera kino ekikolebwa kikyamu kubanga waliwo newenalabye bottleneck tulina master plan ekintu kino kirina okwalayininga ne master plan kirina okugoberera drainage master plan tomala gazimba kirina okukwatagana n'emyalo emirala egiyingiza yate oyagala kuzimbako bizimbe singa ekyamazzi kubanga ngenda kuzimba enguudo nzenga lord mayor ate era nga akulira enguudo nti nyongere area gyenkavalinze ng'amazzi tegakyayingira mugundi amazzi galina okugenda mwala naye koze nga gwa saize watya ng'amazzi geeyongedde naye ngumaze okuzimbako ebizimbe how are you going to reconstruct ogenda okukola otya ogugaziya njagala okusooka ngenda kuyimiriza okwogera mukamango nsase naye sooka ombuulire kati ki kyobadde onenya lukwago owekitiibwa Lord Mayor simunenya kuba nti njagize naye yalimu mu meeting kati akireesinga byabufuzi bagambye kyaliwo ennaku z'omwezi nga 3 n'atasobola kuyita mu mitendera ku kyadressinga awandikira omuntu omukyamu atasobola kubataaninga kiteeso kya kanso omwamagezi kikati naye nga yalina okuwandikira minisita alina obuyinza mu act eyo bano baganda banambuulira obugaana decision ekiteeso kibakoze naye awandikira secretary general afunemu ka meeting naye ensi yonna etegeere nti alina secretary general kitegeeza nti waliwo enkwatagana awo kati tusobola okugenda mu maaso
olaba bali mwezo kotidaawo gwetokirabaawo olaba wadda mulayi bintu byabufuzi byabufuzi ndagako ebbaluwa lodimyaje batutte ebintu bingi yali awandikidde aba FDC kubanga nabo batutte ebintu bingi buli ebbaluwa yali awandikidde aba FDC nti bamusinza abantu bakoze decision bweti lwaki Nuupu lwaki olowooza Nuupu kubanga Nuupu ereese omusajja gwetondaba sooka oyimireko kangenda mukulumbidde gwe bwe twasoma nkumanyi bulungi manyi obusobozi naye njagala kwogera ku bino nga mpeereddwa omukisa kasobola mukulumbidde yalina ebiwandiiko balimu ezo byaleese esewo ebiwandiiko bino bitunuulidde mina nti si zino enkiiko zatula mu mwezi gwa kuna mina ti nze gyendaba eyagala okwefaananyiriza egamba nti KCCA explores the option of moving away from traditional methods of constructing open drainages and take up regulated modern methods of drainage construction, prioritizing covering and beautification of to combat the persistent problem of flooding. Yes, okay. Mina teyokubire gamba soka tuvunule nti KCCA etandise okutunuulira enkola oba enteekateeka ey'okuva mu ngeri okudibya engeri eri enkadde ebaddewo ey'okukwatamu emyala gino tutandike okutunuulira engeri empya era ey'ekikugu mu nkwata y'emyala gino nga tubikkako nga tusoosowaza okubikkako okulungiya beautification era n'okulwanyisa obuzibu bw'amataba eyokubiri negamba nti KCCA partners with credible and able local investors within the respective areas to develop and upgrade the city drainage system under the guidance, approval and supervision of KCCA in view of the fact that funding from the central government and donors was declining. Nti KCCA no ekwatagane n'abasiganzimbi abensa mu bitundu ebyo ebyogeddwako oba ebyekuusaako okulaba nga bakulaakulanya emyala gino nga wakati w'obukulembeze oba okulawunibwa n'okukkirizibwa KCCA kubanga bwe kitunuulirwa oba kirabika nti gavumenti n'abagabi b'obuyambi obuyambi bwabwe butandise okukola kyokweveera kakati eyo bagiyita polisi nti yo bagiteekawo nti tutandiko kirowoozaako naye tewaliwo kampuni yonna gye bagabira tewaliwo muntu gwe bagamba nti bamuwadde naye bagamba ekyo bwe kiribaawo kiriba kikoleddwa wakati w'okutunulibwa n'obukugu bwa Kampala Capital era bakkirizanyiza mu kutandikwa nti kyekiruubirirwa kyabwe bakkiriza nti kyekiruubirirwa kati mu kibuuzo kiri kyewambuziza omuloodi oba ddala waliwo binati egaba teriiwo minati eriwo etaddewo enteekateeka nti kano kino kikkirizibwa olunaku lwe kirikolebwa wakati mu mitendera gino egyogeddwako nga City Council ye kalabalaba n'amateeka kirikolebwa kiki ekyo muganda wange so n'olwekyo ekwo kwe kutaputa okuli mu minati mupwida okutaputa okwo kati kan'olwekyo tusigale ku foundation eyo oba tugende mu maaso kugenda kyatesebwako okukola kirina okukolebwa kakati nze obuzibu bwange mbufunye batutadde mu wrong debate era
ffenna nga bwotulaba wano era nsaasira omulodi kati omuntu okuteeka mu kwogera kukubeera nti ekisookera ddala ndowooza mu ndaba yaabwe ne mu kwogera okuliwo kubanze sinayita yeeyo wansi kirabika waliwo atandise okuziya si kyekyo gyali tewabaawo omuntu yenna akementererwa kuteekebwa mu dibeeti ey'okulaga nti awagira oli azimbe oba tawagira eyo si ntuufu eyo yo tugitegedde bano bakansala tebagiriimu sebakkiriza naye njagala nnyo ate tutunuulire abakulembeze b'ekibuga mutubuulire ddala ekibuga ffenna mwe tuyitira abayizeeko abasomye kirina okusigala nga kikyalina amazzi amaddugavu agakiyitamu mu makkati nze ndowooza ndi eyo yandibadde debate ebibuga bwokebera kati ebibuga nga Durban South Africa nokebera ene Benin Cotonou emyala gyabwe genda mu Egypt wano Zamalek emyala gyabwe bwogitunulako oyagala nako kukubirawo bifaananyi giriko amaduuka Zamalek yeriko ne bibotel abatulaba botel ebeera woteeri naye ng'etambula ku mazzi amazima ga Katonda mu ggulu era bo bagiteeka wali River Nile weeko in fact River Nile weeri bo ate olowooza nti yensibuko yaayo eyaffe weesibuka fe tujagitwala nga bya ddogo bino bajjajja babeera wano simanyi bino bujagaali bwewaliwo n'omusambu awo n'omuzimuzimu gukolera abantu bagusaba gwo gwafa naye ate bo gubakolera ku byobulamu kwegamba Uganda ndowooza tutandika okufuna obwongo obukulaakulana mmwe abakulembeze b'ekibuga kye mbasuubiramu nti nga tonnabakukkaanya ku kino ekintu oba bw'omala okikkaanyaako mmwe abakulembeze ba Lord Mayor ne bakansala mwandibadde mwatandika dde okusomesa abagulinaanyi butya bwe bayinza okweyisa kuba kino mwakisala temwagaba yesi kati omusango gwogwo oli azimba yannyonnyole yamuwa no problem naye mwenga Capital City Authority mwagaba mwasalawo nti kino kigabibwe it is a question of when nga ne Lord Mayor mwali saagala bannange eno egundi kubanga naye yennyini si kyangu kuba nti mu mwezi gwokuna akitegedde kati temutuyingiza mu debate ya bintu byammwe ebyo byammwe ebyo ffe ebyaffe nga bannakampala twagala kugamba lwaki ensiri enzirugavu ennumira mu kibuga wakati nga wano wandikoleddwawo amazzi nga meeru abantu bagasenanako ne bagagabanga ag'omukisa nga bwe tugenda mu bibuga ebirala ne tusenayo amazzi nze nina faaza eyanzigira amazzi eisirairi nagamba gano bwe ngakonako bwe pa tolina musango gwe bagenda kukusinga kakati banaye naffe tutandika okwagala ekibuga kyaffe n'abantu baamu kati kino ekibakayanyaffe kitandise otweraliikiriza mukyogera eringa tendalingi procedure ffe titwabitegeera pulezidenti alabikanga yeyagaba mwabakulembeze mwekutuddemu ebitundu bibiri ng'ogyeko omulodi yajja obuzi kuba gwe sikubaliramu bekutuddemu ebitundu bibiri buli kimu kivunaana kinnaakyo ebyo ate temwandibireese mawulire nze njala okutegeeza ffe abasajja ensiri bwekuluma ku mukono wano ogikuba naye bwekuluma ku nsigo okukuba kwayo okutwala mpola oba n'obwegendereza bwemutusaasire ffe baloya twogera nga bwe biri noyinza kukubisa maanyi gegamu ng'okuba ensiri omuntu bulamu okuba n'obuntu bulamu bweba ekudde ensigo so n'olwekyo mutusaasire eyo temututwalayo ku sipiidi mutulage ekibuga bwe tulina okitambuza n'abantu baamu webale nnyo mukama wange mbadde njagala gende wa mukulu kafeero nakinjagala mubuuza naga mubuuza ku bintu by'omukulembeze w'eggwanga katula mukulembeze w'eggwanga bamagamba yawandiise kyawandiise teeka kyo kyeyawandiise kimaliriza kitya nga kirina kumaliriza bwe kityo
bangaye mukulu kwali kamalo mufuna solution namba musanvu namwe musobola ogyesomera ne mugyetegeerera egamba KCCA partners with the credible and able local investors within the respective areas to develop and upgrade the state drainage channels in view of the fact that funding from the central government and donors was declining. Nti olwokubanga gavumenti etuwadde ensimbi ne badona ensimbi zaabwe zibatuwa zifuuka za lusuluntu za munyoto n'olwensonga eyo KCCA ekwatagane ne baloko investor okuzimba emyala ye resolution ya council nga 3 ne tubasaba resolution yino nga 10 nti ham alinawo bistructure ebitandise kujjukula bijja ku Nakivubo akwatibwe akangavulwe n'ebintu bye bimenyebwewo yino namba 10 bibagana yino yo batekamu it was rejected signed endala igamba the recommendation that a moratorium be put on all processes of giving out titles by KCCA or Kampala District Land Board to individual developers on drainage corridors and wetlands, and where possible commence legal action to ensure that the already existing titles are cancelled was rejected. The recommendation that the criminal case against Ham Enterprises be reinstated and Amiss Kigundu to be arrested and prosecuted was rejected. Nti bannange bw'abanga Amiss Kigundu byakola bimenya banyoteeka azimba ku mwala gwaffe akuba ekibaati lwaki tetumukwata ng'ekitongole tumukube mu mboga z'amateeka akangavulwe ng'abalala bonna abamenyi b'amateeka kanso weekomye mugirabye mugikomera muzirina awo kanso weekomye mbazira agambye gwe ffe wasi buyinza waffe sijakaya nanze bange sijja kufa ku mulamwa bagambye nti ntalo simanya za buntu ng'amalawo ebyala amalawo ebikiri property yonna wetwogerera kati batwala sente bali ku ddembe market wetwogerera batwala Nakivubo settlement primary school yeddako yasooka Nakivubo stadium n'agitwala paka yadi n'agitwala Jukula n'agitwala n'atwala ekuba erigenda ku sente bali ku ddembe ekijjukizo kaakati atutte Nakivubo drainage channel addako Nakivubo settlement primary school eryawo baga abaana bagenze baggwamu mulimu simanya kirasi erimu abaana mukaaga biki ye bikyasaana libere byatandise byeyogeza addako Nakivubo settlement yegende Nakivubo gulu egende sente bali ku ddembe egende yetolule nga kuva ku Namirembe Road yayita Kafumbe Mukasa nadde ku Safi nayita ku Kuloko Tower naddira ku Kiworogoma nadda bwati paka ku Kwaleni Road n'agenda paka wa Kiseka eyo yonna hamukolidwa nebagamba nti Lukwago leka omusajja atwale lwaki omulwadde byebyo naye kyendala bagamba nti drainage channel eriko kilometers 9 okuva jeveno wangu nzira nebuuza hamu bwajja kutwala wonna atwale ebiribu gye tuseewo kati oba abatwalawo ng'asaidde okutwala basobola okutwalawo kyeneebuuza naye nga sina kwebuuza ekyo batesayo mukulu kaffeero naye kasooka osirikeko mukulu waso akuleke injiniya sooka olineko tugende walooyola byewakalabaawo kati wali nzikirizawo wenyini kale tandikira awo wenyini woba nzikiririza era neyanziza okumpa omukisa ogwo ekisookera ddala omukulu mukwano gwange nnyate bwe twasoma mu Kyambogo University yayogedde ate n'abuuza balooya batapute kakati bano bwe bamala okuwa ruling olumu tuzikolako apiiru newankubadde nga mukwano gwange Honorable Mbidde yagambye mu resolutions tewali ekwasa hamu nze ndowooza waliwo kyataatuuseeko ate njagala nakyo tukisomerewamu ng'omaze okusoma namba 7 egamba nti KCCA partners with credible and able local investors abaffe abaawano bw'ogenda ne weeyongerayo wansi ku
ku resolution number 13 ofunamu ekinyusi. Number 13 egamba the recommendation that the KCCA Physical Planning Committee and the Building Committee be directed to stop any further processes of approving HAM Enterprises Uganda Limited plan to construct over jugular drainage channel or any other child development seeking to construct huge and permanent structures on drainage channels and wetlands was rejected. Kati ebintu bino okuwandikibwa bwebiti bakikola bugenderevu. Kino bw'okigatta n'ennamba 7 hamu ayina wayingirira mu kufuna omwala guno. Ate oli bw'ava eri n'agamba President Museveni ye yawadde buwi nga tayise na mu mateeka. Resolutions zino okuwandikibwa bweziti kyabadde kagenderere. Gwe gatta namba 7 ne namba 13 hamu omugambye nti omugjeeko ekyokugaana kiri kye baade bamugaana nti takulaakulanya mwala mulala gwonna yadde eminene. Kyokka eri ogambye local investor ebigambo ebyo biba bigenderere. Era bano balooya kankubulire kansooke nkumalireyo. Era bano balooya bw'anaabitaputa obulungi abaako wayingirira. Akati Lord Mayor to be yagambye nti master plan. Drainage master plan. Yes, era eri mu Kampala master plan ennene. Kampala master plan yatulemadde okwenforcinga. Okuva ku mulembe gwa KCC okuyingira mu KCCA ekintu kyagaana. Ate kakati si kizibu kya Kampala kyokka, kifuuse kya ggwanga lyonna. Newankubadde ng'etteeka lya 2010 erya Physical Planning Act ligamba Uganda yonna yafuuka planning area. Ebitundu bingi bikyazimba buzimbi. Ba developer abakulaakulanya ebitundu bali ku speed nnene okusinga bano ba authority. Ba district authority, ba city authority bali ku speed ya kasoobo nnyo. Kyova olaba tufuna bahamu essaawa eno n'agenda neyeebaka najja n'ekirooto ekyo n'agamba ngenze kikulaakulanyizaawa. Kakati authority negizuukusa ti ate waalisoose nojja. Njagala okutegeeza nali mu kibuga Kuala Lumpur mu mwezi gwa April. Kuala Lumpur kiri Malaysia. Hotel gye nasulamu baagizimba ku mwala. Eriko ne shopping mall ennene gaggadde. Eri kyekimu ku bizimbe ebiri ku mwalo ogwo naye nnene gaggadde. Obeera muli tosobola na kumanya. Wansi amazzi gatambula. Zinali sitegedde. Tumala kulambula bwe tuti tuyise eri ebbali ngenda okulingira amazzi gadduka speed ngamba omusajja yanzigirayo ekyama. Kati bino enkulaakulana eno ekoleddwa mu mawanga mangi naye tulina wano ekizibu olumu mu bantu be bayita ba authority nga KCCA, authority NEMA, authority HAM gye yali badde agenda okufuna bino. Waliwo ekintu kye bayita exposure. Ojja kukkiziganya nange nti oyinza okutuuka mu kitongole kati ng'ekya NEMA ng'omuntu alina okussaako omukono, sigamba nti bwe kiri naye ngeza bugeza, ng'alina okussaako omukono talabanga ku kintu nga kino bwe kyabaawo. Okitegeera naye alina okukkiriza oba okukigaana. Naye kyembadde kubuuza ekya President Yoweri Kaguta Museveni, the President of Uganda. Yes. Talina buyinza. Era ekyo kyembadde ŋŋendamu nti subject to these council resolutions, ku byayisibwa council, President naye yakkiriza n'agamba n'ateekamu ne logic
manyi yakozesa nnyo logic bw'amala okutunuulira etteeka n'agamba etteeka kanso yayisizza ate gwe mulimu gwabwe naye logically nange nkirabamu omukisa ogw'amaanyi mu bbaluwa ye yalifaliza ku council resolution yalifalizako ku kiteeso kya kubanga akimanyi nti kyakolebwa okiraba atakimanidde luddawa ate olowooza ebiwandiiko tebimutuyandibadde akyogererako okusinziira ku kuyisibwa no kakati olaba bw'amala okuteekamu ekyo nze ndowooza mukulu Lukwago ne ttiimu ye kyebaali badde bagendako essaawa eno kutuula na hamu kutandika kwogera ku bintu nga nti yes ogenda kuteekamu investment yo ekisooka bamugayidinge ku plan nti okusinziira ku master plan yaffe mwalimu kino na kino singa osobola okufactoringa mu plan yo ekyokubiri ogenda kuteekamu investment naye kakati ozijjayo otya ziggwayo ddi yes maama singa zinaaba ziweddeyo kyekiddako ebizimbe ebifuuka bya gavumenti oba biriba bibyo abadda n'abadda ebyo ebintu ebyali badde bibeerawo naye si ku blockinga n'ogamba kikyamu kibi nnyo okudevelopinga omwala ekifo ekyo kirabika bubi nnyo bw'otunuulira artistic impression ya hamu n'ekifo bwe kirabika essaawa eno omuntu yenna ayagaliza enkulaakulana y'eggwanga lino okiwaayo naye n'otuula ne mumulambika nga kanso ne mugamba yes kirowoozo kirungi naye okukissa mu mateeka bintu bimeka gobadde mu palamenti ya East Africa omanyi bintu bimeka byetutereezezza nga tudda kyennyuma retrospectively ntugamba yes kale mwakiteeza naye katu mukiyita regularizing netukitereeza naye okukigoba naye gwolaba omukulu hamu bwe yavaayo n'ekirowoozo kyekirungi n'akiwaayo tewalibaddewo opening up n'ogamba abalina ebirowoozo ebirala babireete tugeraageranye ebirowoozo ebyo byonna tondeke kinaasinga obulungi kakati mukulu Serugga oli bwe yeebaka n'ataloota kakati oyagala omusisimule omubuuze naye oloose ki okitegeera nze neebase nendoota neŋŋamba ndoota nga ku mwala guno ngufudde ng'ekyo kye mwalabye mu kifaananyi kakati bwasimuka bw'ati ayagala akisse mu nkola agamba ntandikirawa singa ndaba meeya ayinza okugaana bwe ndaba President Museveni ebintu bino abimanye ayinza okukkiriza kati ng'ogamba abataloose muje bw'omusisimula bwe pa ajja kugamba ye kakati tugenda kukola tutya ajja kutandikirawa oli tanaba kuki ebintu ebyo byonna biva mu kirooto kyengezawo okukulaga kagende munnamateeka yasigaddewo wano kati oba kati omanyi mutera okubeera basatu nemwesalamu obuyigiriza mwe balondako omu n'awaaba omulala n'awaabirwa omulala n'asalawo baluuya bonna omwoyo mutukuvu gwangamba mwoyo mutukirivu ne Katonda ne mwana avaamu bwenga bwobiraba biri mu mateeka bebogeddeko yayitiddwa n'atereezebwa ne palamenti gyotuula ebadde eteeseteese endowooza naye nawunyiza bwe yalaga gavumenti egenda kuyita hamu palamenti kosase olukiiko olukulirwa mukulu muganda wange omukulu mu kika kyaffe mukulu wa kitiibwa Seggona olwayisirwa lugenda kuyita hamu nengamba okuyita hamu tuba tetugaziya bugaziya byetukola lwaki tusooka kuyita KCCA neteekebwa mu layini tuka tudda ku hamu lwaki tuyita hamu wenjagala otandikira weepale nnyo mukulu hamu mu ngalo ze alinamu ebbaluwa yava wa General Museveni ye buli lwagitunuulira alaba obugagga alaba ekiragiro ekivaawa waggulu ew'omukulu naye njagala kugambayo ekigamba mu local governments
tekirina njawulo na KCCA engeri gyeddukanyizibwamu kubeera yatandika na Local Governments Act. Waliwo kyetugamba eyes on hands off. Ekyo kiri ku bannabyabufuzi be mulonda. Ngolo kitegeeza ki? Nti ye alaba naye takola takwatako. Ye police maker asalawo nti ekyo kibeere n'asirika n'alekera abalina okukissa muki mukola. Awo wabeerewo omwala gubeere nga gukulwakulanyiziddwa gugendeko ebimuli gukole ki ng'ayogera yoyo gwe mwalonda kansala ne road mayor be batuula ne bagamba ebyo ye resolution ya council. Naye ne wabaawo kye bagamba nti hands on. Kati ova olaba mu KCCA eriyo ebiwayi ebibiri, executive director ne tiimu ye, abo ba technocrats be bakugu abassa mu nkola, ate nebeerayo road mayor ne tiimu ye be bannabyabufuzi be ba police makers. Resolution zino baakola police bo ne bakomaawo. Alina okussa mu nkola ye executive director. Executive director akola atya? Kanziremu muganda wange honorable yali member wa parliament Wannakifuma. Waliwo kye bayita procurement and disposal process. Emitendera egiyitibwamu bw'oba olina by'oyagala okugula ng'ekitongole kya gavumenti, bw'oba olina by'oyagala okufuna ng'ekitongole kya gavumenti, bw'oba olina by'oyagala okutunda oba okuwaayo ng'ekitongole kya gavumenti, oggulawo n'olangirira n'ogamba twagala abalina obusobozi ku nsonga eno n'eno. Olumu ne bannamateeka babayita eyagala okutuwa legal services ajje kati bwe abo ababinepe beboogeddeko wano mu resolution tuyinza okufuna 10 era ne babawa biki bye baba baleeta bakakase nti be babakola ki abasobola. Asinga yakola ki yatwala. Ekireese omutawaana nti oli hamu akutte ebbaluwa y'omukulu w'ekkofi. Bw'onooyita KCCA yokka n'ogamba nti nabwe ekyo tusazizaamu bye mubadde mukola, si bw'ogamba takola ki taliwo. Kankuwa omusango gwa Singi Paminda ne Kasibanti. Kasibanti yawaaba omusango n'agamba ng'asaba baleme kuddamu kubala bululu. Omusango ogwo bwe yaguwaaba n'afuna order. Bwe yagitwalira electoral commission ng'ebala obululu ku kooti y'e Mengo, abe electoral commission bwe baabawa order baagaana okulekeraawo okubala obululu. Omanyi kye baagamba? Ffe yo order ffe tetukwatako tetuliiko. Ffe tuli electoral commission, order ekwata Paminda Singi. Kati ebinaasalwawo mu parliament nga hamu teyazze kuba ataliwo tagwirwa muti. Hamu n'aba KCCA tebannamugamba nti twala ebibaati okusinziira ku biri wano. Wabula yasituse ye n'atwala ki ebibaati. Okwemulugunya weekuli. Endooliito zituuse mu kosasi. Ayogerwako executive director ati ye yatutte ebibaati. Wabula hamu ye yakoze ki? Ye yatutte ebibaati. Kati hamu bw'otamuyita. Nze kitange yaŋŋamba nti bw'oba oyagala okugonza omusota okuba mutwe tonoonya kawuuwo. Kati olwaleero ani yatutte ebibaati? Oli. Nange nzikiriza nti ekibuga kyaffe tekirina kuba bwe kityo nga bwe kiri. Naye emitendera tugiyitemu. Kakati kangubuuze, singa hamu anaazimba ebizimbe gali kwoleka ne bituuka waggulu mu bire, ani agenda obisikira? Yabava abizimbye ku ttaka lyani? Alina endagaano gye mumuwandiikidde ng'ekibanja oba mumuwadde ekyapa? Ettaka eryo ani alifuga? District Land Board ya Kampala bw'eba yeerifuga mwagenzeeyo yakkiriza. Okimanyi nti olwo lutobazi tosobola kuleeta nkulaakulana eringa eyo nga tomaze kufuna kye bayita environmental impact assessment report, ng'olaga butya bw'onookosa obutonde bw'ensi, butya bw'onoobukuuma, butya bw'onoobutereeza,
ebyo nema yebikolako yabaffe gwolowooza General Museveni alina obukugu obutunuulira bino byokubya ebifaananyi ebirungi ennyo n'azuula nti ddala kati mwatutte ofiisi eyaprovinga pulaani ewa General Museveni kati tuggalewo abakola ku ekyo ku physical planning mu KCCA tudde mu State House oba onfunye kakati nze kyendaba mu byonna emitendera gigobererwe ababinepa abaliwo abenkanamu bakkirizibwe baleete kiri ekya Lord Mayor kyagamba kojange enkusaba onzikirize njawukanemu naawe zino ensonga z'olaba newankubadde gwe olaba nti bakansalazi bakola resolution naye resolution temensioninga Hamu nti tumuwadde ki omwala era nze ndowooza kino gwe wansooka mu mateeka wabeere wagenda awaaba omusango bweba ebbaluwa ya General Museveni naawe ogirabye enkyamu awawaabire gavumenti nga waabira Attorney General bawawaabirireko neyagifunye Hamu kooti egikole ki egisazeemu ekyokubiri bw'abanga Hamu alina emisango gyakoze wabeere wagenda aripootinge ku poliisi oba atandike kye bayita private prosecution ng'omuntu awawaabira omulala kuba nakyo kisoboka togiwuliddeeko DPP bw'alaba nga mulimu nga gyali etaza agitwale yaba agiddukanya ng'ajja ng'agitaking over bwe batera okugamba ng'atwala ng'agutwala mu maaso mirundi mingi atera okugiyimiriza obuyimiriza ago nago makubo mbadde njagala nyina kyenjala kusobola okulabako ebbaluwa President Museveni mugirinawo kuba egamba ekyange ebiseera ebisinga aleka amaliriza nagamba ab'amateeka bagundi bano mugobeere amateeka ate yawa bantu be era awo wennyini mukulu Sserugga nzikiziganya ne Honorable Council Nalukoola nti emitendera gigobererwe agisome mpeera omusomi nti emitendera gigobererwe naye njagala jewereze gundi njagala Council nga bwaweereza ebbaluwa njagala Council Nalukoola amanye nti mu tteeka liri lya kooti nze erya PPDA muzimu ku nkola ezikkirizibwa mu tteeka eryo mwe muli enkola eya direct procurement oba specialized sourcing anti obuzibu bwomaliririza kati eyo procedure mu nkola onalebose ekitoleko obuzibu bwogenda okufuna bwe bwokwogera byoyagala ku nsonga ate ezaateekebwa mu mateeka butereevu kati olaba ensonga y'amateeka yo tebaginyumyako yo ogobereranga bwe gali enkola ebbiri eya public bidding ne specialized sourcing zombi zikozesebwa kakiiko akakkirizibwa ogaba kati lwakubanga kati gwe ogenda kufuna ebbaluwa eyo ogenda kufuna naye tugenda gisoma ebbaluwa kale nayo kangisome nga wandikira Prime Minister Nabbanja ne leader wa era nga ye leader wa government business in parliament redevelopment upgrade beautification and drainage improvement of Nakivubo Channel. I have got this abanga wosoma olinga vunula ebbaluwa ewandikiddwa Ssaaba Minisita ng'emubuulira kukulaakulanya. I have got a very good proposal from Hamu Kigundu dated the 25th of July 2025 regarding the Nakivubo Drainage Channel. Nfunye ekiteeso ekirungi okuva eri Hamu nga kikwata ku nsonga y'okukulaakulanya omwala ogwa Nakivubo. Hamu points out the fact that the channel is open, invites people to throw in rubbish,
including plastics, feces, etc., all of which disgust the people contiguous to the channel and lead to blockages of the channel and flooding. Hamona anokoddeyo ensonga nga nkulu nnyo nti omwala guno guli awo gwasamye kireetera abantu okusuulamu kasasiro ebisaaniiko obubi n'ebirala olumu ne gutuuka n'okuzibikira kale ne kibeera nga kintu ekitama. His proposal is imaginative and simple. Allow him to cover the channel after cleaning it and strengthening it at his own cost. Nti bannange kino ekirowoozo kye kyangu nnyo kitegeerekeka muleke abikkeko ku mwalo ogwo oluvannyuma lw'okugulongoosa. What a really godly proposal. Ndi bannange kino ekiteeso kiva wa Katonda kya bwa Katonda. How will he recover his money? Esente zaanaddamu atuzifuna. Simple. Kyangu nnyo. Allow him to build properties above it. Muleke azimbeko ebizimbe ebyomuwendo waggulu ku gwo. That will bring back the money. Kijja kuleeta esente ze zaataddemu. I approve of the plan. Help him to execute. Eyo pulaani ngitaddeko stampu ngikakasa muleke agiteeke mu nkola. Yoweri K. Museveni, President. Olidde bulungi ne kopi bano bawaddeko. Awadde owekitiibwa Vice President omumyuka we, awadde Minister for Kampala, awadde Minister of Finance, Planning and Economic Development, awadde Minister of Education and Sports, awaddeko Attorney General, awadde Minister of the Presidency, n'awane Dr. Ham Kigundu. Mukama wange mukulu Serugga nsaba balooya banyambe katukuyambe kati kamusabe kyoyagala ekinyagala mujambe nsaba balooya banyambe kwebyo kiki ekiziyiza bano ba technocrats okukiyisa mu tteeka oli ng'agambye nsaba mumuyambe okitegeera nsaba mumuyambe ebigambo bya pulezidenti kiki ekibagaana omugamba kakati twagala tulweyo ekiwandiiko ekirala ekireetera kino okubanga kiteekebwa nga Hamu akissa mu nkola. Hamu pulezidenti akwotinze proposal eya Hamu kyatatubuulidde ebadde mu bigambo ebadde mpandiike naye akwotinze proposal kyekiwandiiko kyosaba. Katukole bwe tuti ekisookera ddala ebbaluwa eno tugirabye erimu nga ewandiikiddwa Prime Minister nga gwe bagamba yabakkiriza Hamu. Teyogerako ku minati ya KCCA, teyogerako ku kyetaaga mu KCCA, teyogerako ku approval ndala yonna. In fact ne KCCA mu bewawadde kopi teriimu. So kakati kyetwagala oveeyo debate ebeere awo wenyini lindako awo wenyini Prime Minister ye leader of government business. KCCA ya government oba si ya government. Ogenze wala gye boogerako ya mu parliament eno business eyo ya parliament wetereezeemuko katono si ya council. So kakati kyetwagala debate tusooke tugijjeyo mu council tugiteeke weeri nti eri wa president. Kakati bwe tumala ogiteeke wa president olwo abali mu council bategeere nti ku bo tekuliiko yakola kino. Obo kitegeera tetwagala kwerabira bwe tuneerabira debate tujja kuba mu bino bye bayita hyperbola. Omanyi bw'oba ng'oyagala kubeera mwogezi wa kintu gw'obeera batutendeka nti bw'oba oyagala kubeera hyperbolic gwe tokkirizibwa yadde okuba n'enjawulo wakati w'endiga n'embuzi birina okuba nga bifaanagana. Naye kati ffe tetugenda yeeyo tetubeera bwogezi ffe tubyawule. Kati ekyo kisooka kitegeerekese nti ekyamazima omukulembeze w'eggwanga bino yabikoze. Ekyamazima nekibadde kiyambibwa KCCA nti be basalawo ku minati yabwe basalawo n'amannya gabadde gaweebwa lisiti y'amannya gabadde gaweebwa aba NUP bo badde ogambye basinga mu bungi kyogamba tebakisalawo nakatono.
era kino kyeyateekayo ye president kye bamutwalira mu Julaayi agambye iyo yalina pulaani ya Hamu ng'eva yawakatonda kintu kye Katonda yamulabikira Hamu kyekiri kye naggambye lindako okusaba kwogera kutandika bwebiri omusajja akubuuziza mukulu omwami ono asonyi okuyita omusajja omwami ye Fred asinzidde Juba agambye I have a question for engineer Balimwezo. What's really his challenge? Kusoomozebwa ki kwalina nga Balimwezo? To have the channel built or to ever oppose any development in the city as opposition? Okuzimba omwala oba okwakanya ebintu byonna byonna ebireetebwa gavumenti olw'okubanga wegakubera meya wa kibuga. Can he briefly let us know his main challenge? Ayinza obusoomozebwa kwazanze mu kino. Ndowooza sinaba kuwakanyako ku developinga kwa mwala era tanaba kimpuliramu. My brothers here can attest. Era sinakyogerako. Naye enkola emitendera ejinza okuvaako kati okufa kw'abantu okungi buli nkuba weetonya okusinza kwa World Bank report ya 2008 tufiirwa million US dollars 10. Nze chairman w'enguudo tuinvestinze mu nguudo enguudo zoononeka mazzi kasita oluguudo lubeera submerged mu mazzi kankozesa ekigambo okunyiikira mu mazzi lwonooneka tutaddemu million dollars mu nguudo kyesaagala tokubako bibaati nga tolina kufuna approval kubanga ebibaati bino nga tonnaba na kutereeza nsonga ya garbage management tetwanditandikiddeawo kukulozinga myala kubanga ekitugaana okulozinga emyala kuba tumanyi social behavior y'abantu baffe nti abantu basula ki kasasiro mu myala kakati wanasula kasasiro mu myala neguzibikira nga muzimbe ono accessinga otya obulungi okugjayo kasasiro oyo genda otunuulire wano emyala gyonna egikoleddwa gyonna ttaka nti silti enkuba olutonya agenda ne silti genda mu Kampala wano kisenyi ejjudde makubo ga ttaka otegera bulungi gyo kwegamba silti enajja nakuŋŋaana nowesanga nti omwala gujjudde ettaka eriva nolwensonga nga nsaba bwe nti yes baevaluatinga proposal ye bagitunulemu abakugu bagambe wano tereeza kubanga wayinza okubawo obuzibu. Ekyokubiri tukole forecast tutegeere we tunaaba tuzimbye enguudo zonna runoff nebalenkana ki amazzi agaddukira mu mwala guno kubanga gwe gwokka gw'osigazzaawo. Kakati nze ntunuulira nti singa ekiro ky'enkuba kitonnya enkya tulina obuzibu tukuŋŋaanya kasasiro tugeneratinga kasasiro ttani 25,000 buli lunaku naye KCCA erina busobozi bujjawo ttani 770 nakakati talina kyuma kimupima. Tuvudde ku debate y'ekyuma kibabba mutegera bulungi nnyo tuli ku kino waliza nono tumutwalire kule ye Mawejje Frank muuliza afu walango wano wekawempe abakulu agamati abakulu abamu baba tebawakanya nkukulakulanya mwala baba baagala kufunako ku maduuka oba kubajjamu nabo gye bali buliriza kubajjamu maki bategeeza okujjamu babajjemu baba baagala kubajjamu oba ki ffe twagala kibuga kirungi tukooye emyala mu kibuga ndi tiimu hamu ju Mawejje Frank tewaliwo n'omu aganye muntu yenna ku developinga era sinaba kuwakanyako kiteeso kyaki kyakesisi okukulaakulanya omwala naye buli mwala guba ne design yaagwo kakati ogenda kukola ogwo omwala naye totaddemu togwalayininze na myala gino emirala gigenda kuyingiza ki amazzi. Ingini abali mwezo leka nkuyambe bwana Seruka olaba enju gy'osulamu ewo tokkirizibwa kugiyingira kutandika kusulamu bw'oba bazze gikebera abakugu okulaba oba ddala pulaani gye baakakasa wagigoberedde
ontegeera kakati naye omwala ogwo gwolaba ogwo otandika otyo gukulakulanya ng'otudde wali ne bafundi bo ne muvaayo n'ekyammwe ebyo ffe bye tugamba nti nere tukubere amateeka tosobola kuhodinga kukuba kibaati nga tolina holding permit ya KCCA kati gwegenda mwami Serugo okubaawo ekibaati olewe watajja okukwata tosobola okuba obukuya ekibaati tozimbye n'okuba ekibaati olina okufuna holding permit tosobola kuzimba mwala okujjako nakakati World Bank projects zonna zitukolako zonna omala kufuna Asia environmental social impact assessment report approved by NEMA teriwo ogwo omala gukosa obutonde bw'ensi mukiriziganya mwenna tukkiriziganya nti ekibuga kyetaaga naye waliwo ebitandikirwako tandika na kyakasasiro sensitizing abantu butaliwo kasasiro muki kubanga ekizibu tokijjeewo ekyakasasiro kugambe tukuŋŋanya ttaani 25 tujjamu ttaani 77 zokka endala zisigalawa zibayiwa ku kkubo bawetonya ne zitwala ne ziyingira mu mwalo ogwo olwonsi ne zibika n'obwo obutuli bwogenda okulekawo obuyingiza amazzi kakati nga tonnaba kusensitizing abantu ng'abantu balina bad social behavior ez'okulitalinga buli omu kyalidde kyasudde bigenda kuzibikira emyala so tutandike n'ebyo amazzi g'ebweru bano hoteli zibasulako amazzi gajja gali kiriini tebayiwa mubbi tebayiwa kasasiro gali clean storm water yekka yayitamu ate ng'alina gy'alaga naye kakati abagagga entobazi baziryawo dda over n'amazzi tegalina kugayita ojjukira nga tunoonya omukyalo ne yafa omujjukira omukyalo yafa gwe nanoonya ne nganja kulemerako ogwo omwala wegukoma otegera bulungi kubanga gukwatagana ne kanywankoko ne gundi ne bagiguta batyo guno omulala gundi oguveeyo gundi gikwatagana awo kakati awo wonna waafa dda eno wano bazimbyewo ne wano bazimbi bagagga bazimbyewo warehouse gavumenti yagabawo dda plot otegera bulungi kakati ebyo byonna olina okubirongoosa olyoka okole ekintu nga tekigenda kubeera kya kabenje nkuna kubuuziza nti enkyawo noyagala okuexpandi nga what are you going to do wazimbyeko ate nno bwana Seruga waliwo ne security concern enkulaakulana ey'emu terekerwa bulekerwa etyo muntu wa bulijjo watya singa ababaze nga batujju nga bategekera ggwanga lyaffe naye njagala okumalayo bwenti most critical nakutandikidde nti Kampala abakulembeze gavumenti evunaanyizibwa okupulaningira abantu bayo ng'eyita mu Kampala Capital City Authority abantu bano 1,500 2,000 1,300 omutwalo bujje ku mwalo okwo bazze luddawo obajja obadde bakolera obaplaningidde otya ozze kiro otaddewo kibaati nobadde bakolera awo nemaali yaabwe emu egenzi awo ensabira nti n'omugagga ono atunulire abantu abo onfuna bulungi nnyo kyekingira kyokka naye sirwanisa development era sirirwanisa kubanga nzija mu kibuga kutereeza kati nziramu oli nze ndi musajja ajja ne pulaani y'ekibuga njagala kugoba nfuufu njagala kugoba kasasiro naguladde emotoka za kasasiro era nalunkinzeyo n'endala ku ssente zange omusaala ogwange ngukozesa kubanga gavumenti esobodde naye njagala kubalagako nti nsobola ekibuga kino kitwala mu maaso abantu mbajjako kasasiro onafuniramuwa nga maze okugula emotoka za kasasiro nanti nze mulodi ekibuga kiyonjo abantu tegabakuba ekyo nakyo kibuuza okufuna ku investment yo obutayamba buyambi nze mpaayo ng'omuntu era mpaddeyo nga ndaga ki kye tulina okukola kubanga kati wange nsomesa abantu okusootinga kasasiro is a resource ekinnuma era ekinzija eri nalaba omukazi nga afudde n'omwana mbidde tunula wano omukazi yafa n'omwana ekiteezi ng'amukutte bwati ne bafiira mu kasasiro sooka otebereze ng'oli osika kasasiro yakuyingira mu mawuggwe naye okutta omwana oba bitwagala kasasiro amuyingire kyannuma nnyo kyankabya amaziga ne ngenda okusoma kasasiro e Korea batusekerera e Korea ng'ali mu kusoma kasasiro atatya abantu nga bano tumukozesa kya bugagga so ezo there's issues ezindeeta okujja mu local governance kubanga nina experience ogimanyi
experience talina ayina wano. Ekibala kitawanya omuntu wa bulijjo abeera mu kibuga ky'omukulu Lukwago Lord Mayor. Nga Lord Mayor bw'ayogera tetutegeera kikyagambye. Watumaliriza boogedde ku bya ssente ne bakansala boogedde naye wali abweziti naye wali abwezi ne tukomaawo. Awo tuba tutambulidde wennyini. Sinaba kulabayo kwabo akwata ku bbaluwa ya Mwami Museveni yagabye. Mwami Lukwago bwe yagitandikidde tetugamba nti akoze bubi naye akwate ku bbaluwa ya Mwami Museveni. Lwaki nuupu kati obuzibu bwe tuyina Mwami Seruga kampuni nayo bona soluvinga obola bigendaga bungambi. Abakulembeze b'ekibuga be tuyina mugenda kutumalamu amaanyi kati era nze eno debate zenadde sijeyagala bwetyo kuba eyo debate yeetaaga DPP yeetaaga poliisi naye kakati mwe abakulembeze okugibeera nga gye mulimu kati mwemalira budde. Debate eriwo ya muntu nti ekintu kyakola kirabika tekyakkiriziddwa. Omuntu yenna asanze nti tekikkirizibwa bonna lukola yabagambye dda amanyi bulungi ekyokukola. Bw'okola statement ku poliisi ne bagaana gwe ng'okwata ng'okuba empapula zo ng'omuteekako private prosecution. Ekyo omukulembeze yenna akyagala okukikola amateeka gakikkiriza. Obuzibu kati olaba ensonga gy'oyogedde ey'omukyala eyafa ng'akutta omwana. Edda bwe baali bakalonda omugenzi Haji Sebagala seya ku bwa meeya obwa KCC ate nafuuka KCCA waliwo kikampuni ekyava e South Africa bakiyita Envirosave abamanyi musobola nokigugolinga kyo ebisaaniiko ebyo byonna e Johannesburg kyo kibikola mu masannyalaze. Perfect. Kampuni eyo yajja wano n'erambula nako. Bwe yamala okulambula abakulembeze b'ekibuga bennyini ne bagamba eno Nabugabo emanyi obisomba kakati bo baawo ono kusomba kutereka kiteezi mu kifo ky'oli okukola amasannyalaze. Era tugenze okumaliriza myaka emeka kati nga bitta bantu. Abakulembeze omanyi bamanyi nnyo boogezi bakera bwe bati tulwanyisa omusajja agende biki kakati naye ne batakola bintu bye balina kukola. Omanyi nze mbadde nina olukuŋŋaana eyo lwenjogerako ne ŋŋamba abantu bange aba DP ne mbagamba nti muli boogezi muli balungi nnyo naye ne bw'obeera mukazi mulungi Katonda n'akumma amagezi obulungi ffe tubulaba naye olw'okuba yakumma amagezi kati ebitundu byo ebimu bye tutalaba bye bibonaabona. Kubanga yakuwa obulungi ate n'akumma amagezi kati ebitundu ebyekyama byebikola bye bisinga okubonaabona kubanga abakulembeze mbasaba era omuloodi bw'obozze tuddeyo buto ntunuulire omuntu wa bulijjo togamba nti kuba kakati tulina n'enfuufu naye enfuufu eyo erina n'obwana obugibeeramu obubba essimu bw'oba ogijjawo ate totandika kwebuuza ti ate kati bw'obwo obwana bunaalagawa awo wo tewalina kubeerawo bwana muntu mukiraba. Tusalewo kiki kye twagala. Waliwo ensi ze tusinza ssente naye nga bannaye zitusinga genda Rwanda wano Rwanda onoonya byesima mu ttaka onoonya volume of transactions zeeyina mu nsi nga byonna ffe tusinga naye be basinga bw'ogendera mu jjiini enjeru Rwanda omalayo ennaku nnya nga togyozezza ng'otuula na ku ttaka n'ekomawo nga njeru naye wano ewaffe wano n'emmotoka enzirugavu etandika okuddugala ng'ogiraba mu lunaku lumu. So n'olwekyo nze ndowooza nti abakulembeze mutuyambe kati politics oyo musooke mulinde temutuyingiza mu ebyo twagala tulabeko ku kibuga bannange ekibuga naffe kye twewandiramu batulengeramu tugende eyo Bulaaya yonna ne tukanga ensi ne tujooga naye bwe bakebera bwe bati gye tuva Uganda Kampala ne balabanga ebizimbe byonna bi black spot nedda kubanga olaba twagala mutuyambe tubadde mu kibuga wano ngakola programu zino obutale buzimbiddwa nolaba nga kibagenderedde kibadde kirungi nnyo okuzimba akatale ke bazimbye ogenda okumaliriza nga gundi alinamu emidaala 3
gundi alinamu emitwalo 2 nogamba nti ate bano kyebagenda teweraliikira bigenda kuyamba bantu oba kuyamba bantu teweraliikira bigenda kukuma era kyova olaba omuloodi addako bw'abadde ayogera nga muli neebuuza kubanga mu kiseera kino egwe minisita ow'ekisiikirize akola ku nsonga ze kiki ekitukugaana okugenda n'otuula n'omuloodi aliko n'omuwabula ku nsonga ennungi ennyo z'obadde oyogeraku wano n'omugamba ekyo kyokola ekyokugamba jawo ekibaati oba tukoze bwoti eyo gundi eri confrontational ekyanjagala kugenda mutuukirira mugijjewo muteekewo enkola eyo ey'okumulambika diniteekawo eriri oyinza okuba obadde tolimanyi nirigamba bwe riti naye nga bw'otagize kati tukole bwe rutyo tutereeze ffenna tukkaanya nti twagala enkulaakulana eyo enkyagenda munoonyaako obuloodi bw'aba kyayagaliza eggwanga lino kyayagaliza ekibuga kino akkirize pozishoni yo mu abopposition engeri gye muli mu gavumenti mwe mugitwala wano ey'omu Kampala mukkirize mutuyambe mukkirize omwalo ogwo oguzimbibwe bannayuganda kyebaagala era tetunnabagaana mwala kuzimbibwa naye twagala due process egende mu maaso ekyo tukkiziganya nakyo tufuna lukola kyagamba bwana Seruka wanyisa munnange taata bwagula ekyennyanja ewaka ate si yasena ne mu ssomero dimasi tatasena buugi gwe bw'olabye ebbaluwa eyo nga bwesomeddwa gw'olaba abakulembera ekibuga bali luddawa si kulyamu lugaayu abalonzi abaatuula ne bagamba tulonde abatukulembera mu Kampala be baba batukolera ku nsonga zaffe gwe baakuwa ebibyo beere olina tanka namba bwe tuba twogera kale ku mazzi bano balina kikopo olina n'ominisita mulamba onfuna atuula ne mu kanso meeting w'ebirowoozo byo naye abalina okukola omulimu ogwo bwe baba bagukola nkyakkiriziganya nti omukulu teyabaganye lwakuba waganye okukkiriza ebbaluwa yawandikira saabaminisita alagira minisita wa Kampala okitegeera kakati olaba bwe kikka paka ku KCCA anti egenda kuwandiikibwa otandise okukola watandise okukola eno ebbaluwa ne baminisita erina beekonyeeko wa Kampala omuwulidde bamugamba kiki kyotuga education egiramuwa gwe bakugamba nti notandika okubega emmere ng'ate ogenda mu katale mubuuze education agiramuwa olwo lwakutte ebbaluwa n'adduka ku mwala mubuuze education agiramuwa kopi gyafunye tofaayo kakati ekirala bino ebimu byolaba mukulu simanyi omusomye bulungi mwali otuuze n'okugera ku butale naye era yogera ne kuki tugamba ebbaluwa yiino anti ye omuloodi agamba education agiramuwa bwona omukulembeze wakitegeera bwona tuka ku bukulembeze ojja kumanya lwaki olumu tufuna enkulaakulana ey'ebintu ebirabwa naye nga ffe ng'abantu nga tetukulaakulanyiziddwa kyova olaba nti oli atambulira ku busubi nga naye waliwo we batambulira walina obudinda onfuna buvunaanyizibwa bwaffe olaba amazzi nga bwe tugogerako agava ku mabaati local governments zaalibadde zatandika dda n'okukola etteeka okimanyi tutunoonya amazzi ne gatubula naye ng'enkuba etonnya twaligambe nti tebangayo ennyumba esulwamu nga terina ngogo nakuŋŋaanizo lyaki byebimu ku birina okukolebwa naye okuteesa okukendeeza obubbi okukendeeza ejjoogo okulya olugaayu mu ofiisi z'abalala byebimu ku kakati ate mwami Serugga tugezaako kuyamba developer kulaba nti ateekesa ebintu mu nkola otegera bulungi nnyo bitambule bulungi kubanga ekya tumanyi kigenda kubeerawo omwana agambye nti Amu's artistic impression shows that garbage will be held somewhere within the mwala. There should not be any fear. Temutya. Nedda ekyo tekiriyo. Kankuwe technical aspect. Sempa wekimuli. Kankuwe egunde.
omwalo ogwo sigwe mugazi ennyo bafa ndowooza mita nga 3 naye olina okuzimbako sirabu yeetaaga props omufumu wako mumanyi twetaaga props ogenda kutandika otya okuzimba ekyagize wano ekyaleese obuzibwa n'erugogo omugagga era yazimba ku mwala negaba kuba ebintu bya billions of money zononika mwami sali w'ekitebi agambye mukulu w'emwezi amagezi go wamalungi nnyo keerayo ku mwala okereyo ne road mayor koma bakulembeze mwe kuliko abasirikale balese kakati tebalese polisi si polisi yeriko kati kankole si polisi nedda mpuliriza nedda polisi bagijewa amini gama lwaki majja naye n'obuvunanyizibwa okusinziira ku mateeka bakimanyi nti omulodi ayinza okukuŋŋaanya abantu ne bovapawalinani hamu nga yaleese amagye gwe bawadde ebbaluwa obubaluwa sinaba kutuuka ku mwala kumanya oba amagye gyegali naye nze kyenkakasa nti singa bakyusa mu nkola eri ey'okulwanagana lodmeya n'alumba n'osigala ku kubeera pulezidenti w'eggwanga n'oleka ekibuampadde mesagi wano munywanyi wange mujasi mukulu ege munakyalo nze Lutainama yokka Lutainama brigade yandowooza ndi munnauganda nali chairman wa military FC football club nze nagireeta ne mu super division naye of recent nali ngenda mu container village ogula eddagala ly'ebirime byange n'ebisolo byange nga wetwapakinganga nga abasuubuzi baleeta ab'endibota abatembeyi bonna bali eyo nenga hamu yeebale bw'aba kyagenda okukyusaako kijja bajja waawo okusobola okukolawo emirimu gyawo obulungi babatwalewa abateeke mu maduuka general Taina ye hamu yatuddewa n'abasuubuzi wenabadde ntandika nakutegeezezza nti buvunaanyizibwa bwa lord mayor okupulaningira bannakampala strategies yazikulira kakati buvunaanyizibwa bwaffe kuzimba obutale kati tunuulira mutungo parish erina abantu 12,000 n'akatale kalemye okuggwa Luketagi Angus we San Francisco angambye ekibuga kiba kibuga abantu obateeka musobola okuyiyaawo bamukipulanize bulungi president wa media call association Katwele Buluhani abatumidde n'abeebaza lwaki mwami Hamu ebbaluwa yagiwandiikira mwami Museveni yetamanyi wajasula giwandiika basobola jiwa golooza abalonzi balonda bamala biseera lwaki balonda chairman wa DF mu Kawempe division obuzibu bwendaba bwaki bwenda bwabutabeerawo lord mayor aludde nga tebazeekwata n'abakansalas akozesa oluganda lutonyo nga tebazeekwata ne bakansalas kati olutalo luli ku PFF versus NUP parliament ekitali kirungi luwalira essugu mu buyikwe tulabyeko mu nsi endala nga ebizimbe bizimbiddwa ku mazzi era nga byegombesa ne tusaamu ne sente ogenda okubiraba tuleme kussa bukyayi mu nkulaakulana si bukyayi ebizimba ani anaabitwala oluvannyuma munnakyalo batuweereza ebyo bye batwogerako ate kati gw'otaddeyo ebibaati nga tonnateesa wateekwa okubaawo endagaano wakati waabo b'okolera naawe kamalirize banakama bange bano nze Daniel Semakobe ndi Mengo nze ndaba Hamu buli wamu wagenda kutwalawo asembyeyo stakeholo bamalirize nga tebakyalina we bateeseza naye bamusabe baali bagitunze mami mbide tokitegerangako nti baali bagitunze compound emyaka fero werabidde nti emiga gya Uganda gijjudde kasasiro compared kugyebweru gijjudde kasasiro bakulu njamaliriza message z'abataka bano sebukamba weki umanyi compound ya City Hall kana akawani waggulu akatunulidde Christ the King bali bakakuyemu taito Kampala nga bwogiraokimanyi nti tekyaweza road reserves ezisinga zonna zirina obwapa
obumu bulimu obuzimbe obutunudde ku ttaka obutunudde waggulu bulala opposition bwawudde yerudde ng'egifuga ono agambye Lord Mayor kwe kuwandiika ebbaluwa ono agambye Lord Mayor is living in the past. Abakulembeze they are living in the past. We Kampala people are tired of black water passing through the city. And lumpen zinabayayi n'abalala twagala ekibuga munakyalo bali kutuweereza n'okutuleeta abaami abo n'olukoola ne bali mu ezo mbalamusizza naye Lukwago banenya wa bwereere kubanga bannannyini kibuga babalagira bulagizi ono mmaliza naye kamngeko ono munakyalo kati abalumirirwa Kampala bandibadde banoonya bazimba kitundu kya Mwala ekitali kya Haamu gwonna gugweyo bulungi kino kiba kituwonya bizibu binzo okubeerawo John Kyazze wewaffe Emityana munakyalo nze Jamada Musoke we Kalamba Utambala Lukwago yemu abawakana buwakanyi kati sinaba kutegeera omuyise muwakanyi ne byempulidde wano sinawulira mu kya buwakanyi bwokka ndaba agamba aba KCCA ba councillors abalidde kintu kidogo ekyo nakiwulidde kulya buli sente naye kyemuddabe kyakoze kibadde ku TV kuna agambye nti omuntu ajja kusumalawo amakubo gonna ageetooloola buga nti wonna wa mukulu gundi kyonna ekiramu neŋŋamba nti oba kiyinza okuba kitabula abantu nti Haamu ayinza okutwala ekibuga kyonna. Thank you for the show. I wish you had invited Lord Mayor for the show. Mukulu Mivule programu eno tekoleka mukulu Mayor naye wandibadde omuleeta era tujja muleeta kituufu naye kati omanyi lwaki tazze simanyi. Okay. Kigozi David Makindye ekyo kyokuzimba ku mwala gwenda kivo kigenda kugulawo ekkubo eri abaliraanye emyala kuba nabo bagenda kutandika kuzimbako buli omu yezimbira akayumba ke. Munakyalo mwamusoga batuweereza nze mabira Moses Nkwambuleza for informal sector niwe mukono obadde ogamba ki ekyamazima enkulaakulana simbi naye zeetya abuuziza bwatyo mwami Kaluli we bali kutuweereza naye tulifuna ku kibuga ekiyonjo oba boona boonoonyi ssente gwani abuuzeebuuze bwebityo kwegamba omuntu alifuna ddi essanyu mu kibuga kye nonya linnya sirayo mu meseji ebadde nene nnyo tumalirize bakama bange ndowooza nkomaawo mukwaya Pius Timu Masereka Robert MP addako Mukono South mukulabye Asiimwe Jojo William Kabulasuka Gomba ekizibu kya mukulu Kwago si kuzimba muwala wabula oyo agenda okuzimba kulika yenkoni okuzika Mama Kabubi navaayo ekimutawaanya si kuzimba naye bwana Seruga kankubuuzeeyo nakuddamu akaye kambuuze mukulu Ssekitole ojja okusobola ddala emyaka 40 mwe temufunangayo kirowoozo nti Uganda esobola okuba n'ekibuga ekirala nga Dodoma bwe bafuna ekibuga ekipya Dar es Salaam nga Abuja ne Nigeria nga New Delhi omanyi Bombay linako Bombay kalinga kumpi katali India ne bagamba atuzimbe New Delhi naye maama ne Brazil bakikola ffe ne tugamba twekoomekerewa okimanyi nti kyali tuyambye n'abantu obutava mu masoso ga byalo nze nkimanyi bulungi nti ekiteeso ng'ekyo bwe kijja ku fulo ya Parliament gyotuula essaawa ne musalawo ne mukitwalewo omukulu. Nze nzijukira bwe twali eggwanga lino nga teriyina ministry eya science and technology, nze nali vice chairman ow'akakiiko ka science and technology aka Parliament nga Honorable Hamson Obuwa ye ssentebe, naye twaleeta ekiteeso ku fulo ya Parliament ng'akakiiko ako. Muva ye yali Hamson Obuwa nga ssentebe, nze nali sekonda. Era Parliament negamba tusaba gavumenti, turecommendinga gavumenti yeno etondewo ministry ate yagitondawo. Akati naawe singa okireeta ne bweba private members motion n'ogamba gavumenti yeno yalikyusiza ekibuga neefunayo ekirala,
nowanijojewa ne botawa kifo noperereza babaka banno nzindowooza naawe kenyini naye n'emyaka ana gyemutufuze mwali badde mukirowoozezaako wabula nabibadde muvuganye nabo nga bali mu Uganda fana bafugiddwana tebafugiddwana nawe okuleeta ekiteeso ekyo mukulu nalukoola kiba kirungi ebiteeso ebirungi nga ekiteeso kya lulume bayega kyeyaleeta nti tubeere ne transition act nti eyamba okujjulukuka nti ono obuyinza abuvuddemu n'omulala abufune bagisuula Mwami Seruga tumaliriza naye njagala omusomi waffe atusomere ebbaluwa eno omutwe ne recommendation number 5 njagala gimuweereze omutwe ne recommendation gyawandikirani twebaze nnyo wekitiibwa mbidde omusomi waffe wa programu ewandikiddwani erani bawandikidde Mr. David Lewis Lubongoya, Secretary General, National Unity Platform, Kampala, Uganda. Ngoli wavumulula omutwe. Tumaze saabawandiisa omukulu. KCCA Council Resolution authorizing Hamis Kigundu to construct an illegal structure on Nakivubo drainage channel. Okusalawo kwa KCCA ng'ekkiriza Hamis Kigundu okuzimba ebizimbe ebimenya amateeka ku mwala gwa Nakivubo. Sebo taata ekyo njagala kubuuza kituufu gye kiri ani awandiise sinja bwe banene Lord Mayor kati soma recommendation number 5 ayisome recommendation number 5 kiri wa 1 ilia 1 recommendation number 5 a memorandum be put a moratorium be put on all processes of giving out titles by KCCA or Kampala District Land Board to individual developers on drainage corridors and wetlands, and where possible, commence legal action to ensure that the already existing titles are cancelled. And now on the District Land Board? Tofaayo katumale okuvvuunula envumbo eteekebwe ku kuddamu okuwa ebyapa nga biwe KCCA nga yebiwa oba Kampala District Land Board nga yebiwa ng'ebiwa abantu sekinnoomu abakulaakulanya basiga nsimbi nga babibawa awawayita emikutu egiyisa amazzi nga mu ntobazi bwe kiba kisobose n'emisango gitandikibwewo nga giteekebwa ku ebyo ebyamala edda okuteekebwawo gwosinza okulwa mu Kampala muno ani alonda District Land Board chairperson n'akakiiko Lord Mayor ndoza yalunda naye nabadde nyina contribution yenjagala okubagamba ayina gwakuwona contribution yamukulumbidde tekijja kuba kirungi ate ffe Lord Mayor gwe tutayise wano tumukoone tuli ku recommendation naye nze kyenjagala katutunuulire munakyalo era ona bunalukoola ono yakibuuzizza muganda waffe sekitoleko kuba ffenna ebitutawaanya butasobola obwa gavumenti eriko yetutawaanya tewali kirala ensi yonna ekimanyi bulungi nti ebibuga kati bizimbibwa ku mazzi simanyi kubanga tuba n'amateeka tulina physical planning act tulina urban planning regulations tuze tufuna ne amendments ez'amaanyi naye tetufunangayo muntu yenna abuulira gavumenti eno eriko nti ekibuga Kampala kyetaaga kive wano kigende kizimbibwe gaba yonna nawa ffenna abali mu residential ezo tuveewo ekibuga kifutinge kino tekikyasoboka abantu ne batuuka n'okusaba okuzimba ku mwala naye n'otamanya nti ekyo ekibuga kifunze tewakyali we bazimba omuntu omusiga nsimbi ye muntu asinga okumanya ssente ye weeraga nti erina okukola amagoba naye olaba ayagala azimbe ku mwala nga nti agubikeko ekizimbe
si gukolako omanyi ffe balinga batusomesa twalingana mu P4 nga batusomesa means of transport nga ne water transport nayo means zennyini bwogenda Amsterdam ne Bufalansa olaba amaato ng'eryato litambula okuva ku dduuka lya Nalukoola ne lijja ku lya Munnakyalo lyato ng'oli mwatambulira ne tutamanya nti nno ennyanja eri gyera naye bw'olaba nnema wano ekugaana mbu n'okuzimba mita 3 kuva ku nnyanja nga tusasula ne ssente ezigenda ku bibuga ebiri ku mazzi ebitambula n'okutambula n'abaana abannema beetaaga kuddayo kusomesebwa gavumenti obuzibu bweyina eteddewo system of puppetry nti gavumenti ya bugologoosi kati owa waggulu yasika waya eno yonna wansi teriyo muntu asalawo basika waya golengera kasajja kekyanga kumbe waya just basise ya kugulu kwa ddyo naye sika ekasazewo agologoosi nagwelako n'amagye ugende mukakase kati ekyo kyekyonoonye kati pulezidenti w'eggwanga ng'okuva mu buto paka ku bbanga eddeneko teyalaba ku bibuga yali alwana mu nsiko kati ye gwoba oyagala apulaninga ekibuga ekipya ekyabajenizi kyeva ebeeranga propose erigodire kati alabira ddala agenda okutuuza ekizimbe godi yagiye ntono katonda yamutumye godi yagiye ntono kati omuloodi nze mbasaba ntuze tuddeyo buto tukole master plan y'ekibuga Kampala ffe tetujja kufaayo amayumba gaffe tujja gawaayo Kampala aveewo wano ewali n'empitambi etakyalina gyeraga Kampala ayina ne nga mu makkati gaayo gennyini mwemuva omukka ogw'omuntu akoze sabbuuni oguyina omutta mu makkati g'ekibuga kino ekibuga tukiveeko ensi endala zonna bwe zikola kati Egypt bwekola wano muvaawo ne mudda ewalala ensi eziri mu Africa omanyi nze saagala nnyo okwogera ku Europe omanyi bwe tujja wano ne twogera ku Europe abantu eri nga bayomba mwe mwogera ku baakulaakulana tomorrow is better leero bw'otegeka enkya ogenda kweyagala enkya pulezidenti wa Uganda sisimanyi bulungi oba kati weeyongedde maanyi naye okubeera nga kati gw'opulaninga n'opulaningira ekibuga wa pulezidenti oyo yajjira yatambulanga n'emmotoka omanyi otegerera ku mukulembeze byatambula nabyo okumanya fiyazize okumanya ebikangabwa byasuubira yatambulanga n'emizinga n'omanya nti kakati kirabika abasajja be yakajjako gavumenti esawa yonna abatyo mukuba mizinga gye mpola mpola ne bumotoka busantana naki Mercedes Benz n'atuuka ekiseera nga nagyo gikendedde kati emmotoka zeeyongedde obungi kati kuliko n'ambulance kati ate kuliko ne toilet kakati mu bimu ku byetegeka nti ebiyinza okugwanga tebiraze byebikozesebwa byatambula nabyo kakati saawa eno nga kubigwa bitalaze kuliko ne kabuyonjo kitegeeza kikyangu kubanga lwosinga okusobola okutegekera ekibuga yale okuwandiika ebbaluwa egabatenda otendereza nti onaleka ava wa Katonda Katonda ki ono yennyini gwe tusinza okiraba so n'olwekyo pulezidenti wa Uganda kakati state council kye mulina okukola kikino tewali muntu akkirizibwa kuzimba nga temuwadde pamiti bwe muba temwagigabye akaseera kano si byabannabyabufuzi si bakansala bakole ebyammwe omusajja tusange nga mumuganye era bwe kirema mutunyonyole ffe bannabyabufuzi twogerere ku ekyo naye temutuyingiza mu dibeeti etali yaffe ongamye wasuota mwami Kaloli bave ku hamu bonna boolina tuleke hamu akola omwala tugwetaaga mulamu nga mulungi nze njemera George Allan niwe nabwera kiraba baba nti debate batutadde mu mbi nze kati njagala omwala bagukole nange njagala omwala gukole nona ayagala fena twagala naye kakati olaba batutadde nga abagamba nti tuwakanya omwala nedda twagala naye emitendera emitendera tolabanga eri evudde wa Katonda wayinza okuvaayo nga Katonda yasindisa abantu kuba abayigirizwa yaleka malayika ayinza okugira ddala kennyini oba ekitiibwa naffe gwalina omuzinda nze nga bwe nasabye era nziramu okusaba naddala
ono minisita w'ekisiikirize bwe bali ku ludda olumu ya gavumenti kalondoozi shadow minister omanyi shado gye kiva kukunyeenya nga ekisiikirize kikugoberera nsaba ogenda otuule ne mukulu muno muve mu byobufuzi ebya nuupu versus kiri ekibiina kiri yekyalimu mutaase eggwanga ekintu bwe kiba weekiri how do we regularize tukirongoosa tutya naye tuleme kutta kiri bannayuganda kye bayayaanira bannakibuga bannakampala kye bayayaanira ekyokukulaakulanya ekibuga okudevelopinga omwala okulemesa abasuulamu n'okulaba nga abantu bakolera mu mbeera ennungi bw'onookola ekyo nze ndowooza oli bajja naggoba mugobe baleete buleesiggwe owa meeya nga tumaliriza so okumaliriza ssebo bwana Seruga nina ekintu kyenabadde nkugamba nti tube tutupulaninga obulungi ekibuga kyaffe oba eggwanga lyaffe litambula. Nina ensonga gye nabadde nkuwa wano nga naye mukulu balimu ezo yabadde ayogera nti ojja kusanga nti buli omu akwatibwako ku nkulaakulana ng'eyo. Kati bwe nkugamba ku security kyenkugamba kya ddala tosobola kukwata bukwasi muntu wa bulijjo n'omugamba nti zimba ku mwalo ogwo wakati mu kibuga nga temuteeseteese bulungi ne security yennyini. Okimanyi nti no mu mawanga agagezegezeemu ebintu eby'amaanyi nga airport dam ebintu ebyenjawulo ebireetera abantu abangi okukozesa amagye security ebeera nayo ng'ebe bagigattamu mu nteekateeka eyo kuba omutujju nga yazze muganda wange n'akozesa enteekateeka efaanana bwetu kyayinza otukola kiba kibi nnyo. Kati bwe tugera ku planning tukitegeeza naye abantu baffe abalungi abatulaba abali eyo ffe tuteeseza wano nga naye tetugamba nti tetwagala nkulaakulana ebeere mu ggwanga naye tugamba emitendera tugigoberere y'enfuga ey'amateeka entuufu. Buli omu alimu olubimbi lwe. Bw'oba pulezidenti kola ebya pulezidenti, loodi meya kola ebibyo, bakansala mukole ebyammwe, nammwe abakugu baffe mukole ebyammwe ng'abakugu. Tetuddira tokkiriza Honorable Sekitooleko kuddira pulezidenti Museveni kumuzza mu mirimu girina kukolebwa ku City Hall. Nkwegayiridde newankubadde argument enyuma kinyuma okuwagira omukulu byakoze bye bituufu nga bw'oba obirabye naye wano kisuseemu mukulu owana abagambye nkitegedde ekizibu kyemwogerako omwala gukolebwe byonna hamu byayagala kasita erinnya lya Yoweri Museveni teribeeramu kijja kubokke ne bw'ataabe hamu ffe twagala asobola okukulaakulanya mu nkulaakulanya esinga obulungi baggulewo abalina obusobozi bakole ki baleete. Ekirala nammwe abasigansimbi mutaggululeeko ku birowoozo byammwe waliwo wangi n'awalala aweetaaga okukulaakulanya. Ono Wamboga Mugirya munnamawulire musinia wange w'Embaale Ssebo Karoli Kampala esaana eggalwewo ejibweko ekitiibwa kya city status tuzimbe ekibuga ekipya Nakasongola. Kampala lugoye lukadde lw'otunga wonna n'okuba ekipaapi nga luyulika. Webale nnyo bale ng'omutunzi nzija ate omutunzi nakinku maliriza nzija ng'ogalawo Kampala mutunzi maliriza tugende. Okusookera ddala twagala Kampala ey'abannakampala bannayuganda bonna nga buli muntu yeyagalira mu Kampala. Kampala ennyonjo, Kampala erina enguudo enkole, Kampala etambulira ku rule of law. Rule of law kitegeeza kwenforcing amateeka. Tulina amateeka agaliwo agaviiriddwako twagala gakozesebwe. Omwala tuwagira guzimbibwe naye nga gumaze okutunuulibwa guleme ate okufuuka bomu. Gukyasobola okufuuka bomu singa ekyatukunya amataba agagenda okwonoona ebintu by'abantu. Nze nkulira enguudo mu Kampala nkugambye nze nkugira kyange butaku. So tugoberere master plan eno, Kampala drainage master plan. Omwala guno tuguyingizeemu ne bye bagenda okukola bibeere synchronized, bibeere nga biri aligned
ne pulaani eno enkulu eyayisibwako World Bank tutambuze ekintu. So ekikutawanya siyamu ekikutawanya nkola era njagala abalemu kulowooza nti hamu oba any other developer. No, ate tuyamba ene developer agenda okujja nti akolera ebintu mu mateeka, kubanga in the first case tosobola kukuba kibaati nga tofunye holding permit. Nze ono mugambi agezeeko agenda atekewo ekibaati anywhere, bajja kutuukirira bakole ki. Twagala NEMA eveeyo eyise environment Asia y'omwalo ogwo, kubanga bo batunuulira bugenda kukosa gutya obutonde bw'ensi. Parliament ekiyingiddemu naye kandi badde kakiiko naka physical infrastructure oba presidential affairs committee, naye yagezaako ko akakiiko ako kagezaako ko ne bakayimiriza okukola omulimu. Bebaziza bakama bange mwebale nnyo mwami Ruswa ompeeza message ne message yetaga program namba bagitaka kati tesobola kuggwa. Webale nnyo okwebaziza Ruswa Dan ayogede ku byowino tujja byogera ku mulundi oguladiira era nkwebaza. Webale mukama wange mukulu engineer bano baina bakuyita erinnya ennaku bakuyita batulugamba nti Kampala yetaaga engineer okugana sikyendiko mukulu kafeero twebaziza nnyo balakubeera wano tubagaliza olukiiko lwamwe olutambula lugenda mu maaso era lutugendamu bulungi naye tukwagaliza Mukama akuyambe. Amiina. Abenakifuma bawulidde mukulu abaki abenakifuma bawulidde esaala eyo kasambidde president vice president wadde mukola nalukola we bali kujja mu programu eno okwebaza ddala oyimbadde njagala mukuba kambe nti nno president wange Kyagulanyi agambye bwe muba muzanyisa mukyala Rebecca Kadaga amwagala eri ewaffe amulinze era nga kyamazima lwakuba programu eno tebadde kwekyo leero mwakozeemu date ezo okutuusa date za okubetinga abagenda okwesimawo ne muzongera nezibira mu 10 eri waggulu ne muzira mu gw'omwenda balindirira anti tukuli tuba tulinda bulinzi naye nako mwateeseteese kalungi mwateze ekitimba abalala aba disgruntled bafune gye bagenda bammwe tetujja kugenda kwetulika nti tetujja kugenda webale nnyo Dickson kukola byonna byokoze gwa social media. Webale muganda wange mugulu webale ddala Hadija webale Bires Kirime Kizito wange producer wange wala producer mulungi mbagaza mu kiseera kirungi Mukama bankumbire tuko Monday